mulaba empewo erikuba nnyo. Empewo buli lwerikuba amayengo ne galikuba ng'amazzi gayeka mu bbanga nga gatobya abo abatudde mu lyato lino. Nga bwe mulaba wano abali mu lyato lino beebisse obuveera okusobola okulaba nga tebatoba. Embeera nno bweti buli omwaka lwe gutuuka mu mwezi guno ogw'omusanvu empewo ebeera nnyingi era ebiseera ebisinga amaato naddala bwe twabeeranga myaka giri nga tewaliwo lockdown nga bwe kubadde abantu bangi baagwanga mu nnyanja ne bafa. Nga bwe mulaba eryato liri mu kubuuka bubuusi mu bbanga amayengo gali kuba. N'olwekyo bwali eyo oba tolina nnyo kyamaanyi kikuleeta mu bizinga alibadde kirungi n'otajja. Naye abamanyi ebyennyanja bagamba nti omwezi bwe gunaatuukira mu Gw'omunaana embeera ku nnyanja eyinza okuba ng'etere. Mu kiseera kino ebyentambula bizibu, ebyokuvuba nabyo bizibu olw'empewo enempitirivu amayengo amangi eri ku nnyanja. Mpozi mwe abagoberera Kyagwe TV mujjukira nti n'omwezi okuwedde ababaka ba paalamenti abatuula akakiiko ak'ebyobulamu baali bafiiridde ku nnyanja kuno. Era bw'ogenda ku YouTube n'oteeka mu Kyagwe TV emboozi eyo ogisangako kavidiyo awo ebizibu byampewo ku nnyanja babikola. Tukakwata ina life jacket mu kiseera kino obulamu obanga akutunze. N'olwekyo yeewaddeyo okulya mu bizinga ng'oli kuyita ku nnyanja oba osabibwa okwambala life jacket